Nkwaniriza gy'osinza okuba nga otulaba olyota muganda wange yonna gy'oli ojja kusabula ennyo abantu sabula nnyo sabula nze omanya nze kizibu kye nina nze njogera fakiti okolera bantu kubanga nze abo abantu mbamanyi ekisooka n'ekisembayo okula nabo saakula nabo nembadde mu industry eno kubanga tukyali ku ssuubi nga tubalaba ennaku yaabwe kati yeeyongerangako nze nkugamba Josted azze mbula buli mwaka abamu n'akayimba nebyo babayimba beekunizaawo bw'atyo oba yakula nnyo ne jjajjaawe alabika aka yakula nnyo ne jjajjaawe be bano abasajja abalina ekyejo ekitigi tebagambwako abaana ba jjajja okitegeera abazzukulu kyobola Josted tagenda kulaakulana abeeraawo bw'atyo ali nze nkubuulira Josted senga ali wakulaakulana senga ali waliwo yayimba awo ennyimba awo olaba awo yayimba kayimba ka Viola k'omugenzi eri Wamala yali azze nga apiikinze nayimba awo ennyimba awo Josted ng'olaba waakabi okitegeera naye kati Josted kati okubanga nti oba kati yatumanyiza nti agenda kubanga akola Dine with Josted oba buli mwaka naye ogenda okulaba nga omwaka gutuuse naye nga talina bantu kyabagamba ogira nga ye ku lubeesiza ku pulima nti bazzeemu nga bayombayomba mukaawo ng'afuna zino zigundi zino social media biki baazi nga zimwogerako ng'atimba okitegeera kitegeeza tannafuna bantu ba fans bali eri ba staunch nti newaba tayimbi newaba takoze mawulire bo bajja kujja okitegeera kyobola pulima yali atetenkanya era pulima ko yava mu bulamu bwa Josted atagala Josted atagala okuva yava mu bulamu bwa Josted atagala tali nga bwe yali wali mu tasobola kubeera manyi pulima oyo anyway nga bwe mugamba nti yali mukazi mujagujagu watunda ku ntula atunda ku fene atunda ku keeke akola ku saniya akola ku travel mmere biki ng'ayiiya ayagala ulabe nga artist abeeraawo afuna kaddeire income ako kalale kitali ku Josted yagendayoko yagendako e Dubai eyo ne basuubulamuko okitegeera nadda ne basuubula ebintu byonna byonna baba basuubudde mukazi muna bizinensi kwegamba naye nga bitambula so Josted wabayagala bitambula okola naye bitambula nze mbiraba abaana babikola bitambula keeke etunda emalezi ezo bazijja kuno ne bazitwala Malaysia ne bazitunda abaana baani abaana bali mu entertainment muno basuubula keeke ne batwalayo keeke ne badda kyonna bitegeera abaana batunda keeke Malaysia ne Dubai awo bawalabuka katuli kubawala naye nga wali nti ebiseera ebisinga omukazi keeke gy'akoze eba nnungi tebamu musenyu ozinze bakola ezibootaboota ezigonda naye nga pulimoka akasajja azisuubula agendayo muna bizinensi nga bwe nkugambye nti agende Malaysia eyo n'amalayo wiiki n'amalayo omwezi nadda n'agenda e Dubai bw'atyo n'alwatwala abantu ku gundi ejjinja eyo Maxon Falls biki so mukazi muna bizinensi nze mwagala nnyo otyo ati awo tuvudde waawo yazadde nkyagala wali ku kyokuzaala ekyo baby mama yazadde pulima n'akaaba abali takisuubira bande bakyagalana ne pulima anti ye pulima akyalinamu eya amnesia agamba oba nadda essaawa yonna asobola okukomawo naye era Josted talina nnyo kyamakulu era ajja kumala ddeyo wa pulima kuba pulima yali agula emmere masannyalaze ki kuweerera abaana okitegeera Josted ye ng'alabikira mu bifaananyi photoshoot bw'atyo ng'omukazi ekyamwagalako kuba Josted ye si mukozi si mukozi omuntu abeera mukozi naye akola ki akola ki nebigaana ate waka gw'omulabirira ng'omusajja oyo yazadde era mukazi adipendingira ku mukazi Big Brother Uganda Flex Media Official omanyi Kalebula asibya kisinzira kikyole ani gwolebudde yuwa kulika iwa Skype tuveeyo Skype gundi doni kulisi amusajja muganda ngo oyo mwagala nnyo ayina ssente empya n'enkadde doni kulisi ayina ssente natuuse wali eri nga ssente kwe nkuba amaaso ne ngamba bana abasajja abaana babeera wano ku internet bagamba oyo doni kulisi ayina ssente ne bagamba bano basiru tebanatuuka wano olwo akatabike nalabako ng'ate gwe omwagamba nali sinnatuukayo omanyi okuba omugagga omukuba kubanga tannakwokya oba nga tonnatuuka ku nsibuko kati nze natuuka ku nsibuko oyo omusajja alina ssente empitirivu kati taliimu yafulumyemu
yatute passport bana is Tanzania wa yagenze kwemba sai kubanza nakomye kugera naye nga afulumyemu ne yavuze Brabus moka milioni 8 sajja ina senti Allahu akbar wokali mu office ye masa bweti ku Skype ni yawo yakwocha kubika mazima tewali mazima amazima ali okay tayina buzima enze simulanga mumbuze ubona era cyali kinjogeza luli nga sinewa mutuukirira nekasana mutuukirira bweti nenda ba sente nenda banga abantu no bava mtocha bakolera abantu abongera balalu tebamanyi kiche bategeeza tebanatuuka ku mugagga gwe ba ku mugagga avuge emmotoka nga ya milioni 5 wano mu Uganda nga litakola mu government oyo mwana aba yakola sente ze tanaweza myaka 4 naye alina sente empitirivu kati ate era nze bannayi kati ffe lwakuba ffe tusirika busirisi information yaffe gye tubeera nayo mwe mumanyi n'ogamba kati gwe n'omugaggawo ojja batwaliramu nze singwa manyi naye nze Doni Kulis akwata ku Doni Kulis ngenda kufaafagana naye kino nkirayiira nga ndi wano omuntu akwata ku Doni Kulis Doni nkuvuddeko lwakuba kyali Allah mbagenda kufaafagana naye oyo naye Scooter sebo by the Scooter si mukodomiwo omukyala gw'oyina ewaka muko Scooter yadda ku mukyalawo si kyekyo akuwe sente yakwata kasawo k'omugagga Scooter naye gwe bameka abali ne Bright Wine abali kasukulu bwe bakubiri ebya Brian White bali bafeeri abanaku bayite balina sente ya Brian White oza Brian White kyekyamuzzako yasemberera kijja yatebeezaamu okufiira Dubai ng'omulambo gwa miliyoni aga ano gujje Dubai paka wano nagamba wayi kabande bamwetera mu kibox byatuka ku kisaawe n'asaba nagamba bannaye ngenda kwogerako ne mu kamera baninze munzije mu box ne bamujja tayina sente abangako wadde n'ekikumi bali bakozesa kasajja kattu naye Doni Kulis ayina ezizze mwamubeerawo kwate munne bakutegeera musajja oli my good lord nze nange nali mbeere mu kasonda nga njasa munaku buloka w'amataka talina sente nangamba kino ki musiru gwe kino ki what is this yakuyita nangamba kino ki namugamba money nangamba say it again money word by word ma ne paka yakuwayo meka kugambye kasa kati nze ntuuka n'omusajja okumigulira buutu nengamba money nga tompadde sente kitegeeza nazirabako naziryako naziyoola so Doni Kulis has money gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato eby'omu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star abatuusa bino byonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli tukubire bukubizi ku noti 772 98 naye noti 758 beba Tigida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana gwo si buno bumane ayina sente ate tesuubira kumuggwako leero oba nkya kubanga esooka akoze investment okimanyi Doni Kulis agula amataka agula amataka agula amataka akola zi estate ennyumba ng'eri awo okitegeera ennyumba katugeze ozimba ennyumba yo oginoonyeza bapangisa Doni Kulis alina kampani esobola okufunira abapangisa bayingira mu nnyumba yo n'abeera nga abasolooza gwe n'akuwa ezizo okitegeera asobola okugula zine amana ali omusajja nga simanyi nyinza n'okumwogerako obudde ne bukya alina ssente kale bali kusubscribinga we bali tugoberera ndi ne Flex Media official Flex bw'aba atandise omwanyi w'aba alidde atama
kyekizibu kimuyinamu ebbanga lyempangale naye bw'ali atama n'owulya akutamye naawereka abe NUP bagenda ekitebe kye bagenda kiggalawo. Mpulidde twawulidde oba amawulire agabadde gatambula by the way nga tumaliriza twogere ku NUP ekitebe essomero eryaggulwawo babatutte mu kooti oba poliisi ebayise poliisi yayise Lubongoya yayise secretary general annyonnyole kiki kye yatadde awo kubanga eggwanga nsuubira nti olaba kati ng'essomero lya National Unity Platform n'ebyobufuzi lyayita mu mitendera bw'endowooza anti oba otandikawo ettendekero bwe lityo no NUP yagala kukola ekintu nga olaba ekyankwanzi nti ababaka bagenda eyo for retreat ne babayigiriza biki n'ebirala ne boogera ku nsonga zaabwe kati NUP naye yagala kukozesa that chance ebeere ne retreat yaabwe ng'eri kamwokya tebaayita mu mitendera nga baggulawo essomero eryo anti awo tujja omutendera tolina kugusaba poliisi ng'oggulawo essomero olina genda mu Ministry of Education biki byonna anti poliisi for security purpose egamba bye batendekera awo tebitegeera bayinza okubatendekerawo bayeekera poliisi yo ate nga security toginenya kubanga bayise secretary general annyonnyole kubanga twalabye abaana nga basoba mu 5 batudde bali mu kirasi basoma ki okitegeera basoma ki kubanga yo NUP egamba that is Leadership Institute kuyigiriza abaana bya bufuzi tulina university wano esomesa abaana ebyobufuzi okitegeera kakati kiki kye batadde ekamwokya so poliisi bwekuyita ne kusamoninga nga efunye gundi intelligence nti awo tebatendekerawo bannabyabufuzi balaka batendekerawo bayeekera tobanenya kubanga nabo bafuna intelligence okuva mu bantu abali trusted so kati NUP kino okukivaamu erina kugenda oba secretary general agende abagambe nti wano Makerere tetutendekerawo bayeekera tutendekerawo leaders of tomorrow so kina olowooza poliisi n'ekibayinga ejja kibayinga singa banaabanga batuuse ku nzikiriziganya nti tutendekerawo bayeekera tutendekerawo leaders of tomorrow kubanga bajja basaba ebintu bingi certificate mubasomesa kuki kubanga musobola okutendekawo abaana nenga mubatendeka nomubata obatendese buyeekera buno obuli open nenga obasigamu empisa eyakalugeze ey'okuhetinga abakulembeze okitegeera ekyo tekikkirizibwa n'oba onsomesa byabufuzi nenga onsomesa nti Museveni oyajja mu nsi yatunda emmwanyi ebyuma byaffe twali tulima emmwanyi twali tulima pamba kati abantu obanga obasomesa that theory poliisi eyinza obutakukkiriza kubanga obanga asiga obukyayi okitegeera naye nga ate mu byobufuzi obeera obasomesa bintu biki birungi that is political education obeera obasomesa kubanga politics bwatyo naye for security purpose poliisi ebe erina okukugira biki byosomesa abantu for security kubanga purpose poliisi erina efuna intelligence eyo toginenya because bajja kubuuza noba afunye license from Ministry of Education biki but sisuubira nti obeeza okusomesa ezo license bazijja eyo but I don't know naye abayizi abali ku mutendera ogwo betwalabye abavubuka abawala n'abalenzi obasomesa ki kugamba teyinza kukkiriza nti byabufuzi byebisomesebwa abaana ate nga balina okubasomesa abantu balina okubasomesa ku dictatorship ya Museveni balina okubasomesa ku Amini ku Obote abantu ne bakula nga baagala ensi yaabwe kubanga wano mu Uganda teri agenda kusomesa ku kwagala nsi yo kati NUP ebeereese ekintu bwe kityo egenda kusomesa okwagala ensi yo n'okukyaya abo abadibaza eno ensi kati ate ekyo poliisi eba tekyagala era ebejja kukwata ne mu mateeka ga politics kiba kirungi era mu nsi eziri civilized bulungi ezina democracy bakuleka n'osomesa abantu kubanga obeera obasomesa democracy naye nga omanyi kati wano intelligence ya Uganda ya poliisi biki balabanga akuma omuliro mu bantu balabanga ayagala okusula gavumenti balabanga ali mu buyeekero yagala kujjako gavumenti n'ebirala naye nga NUP yakoze Leadership Institute kutendekerawo kubanga abantu bangi babeera eyo nga beegwaniza ebifo by'obubaka bwa parliament naye nga tebalina yalowooza okumala senior 4 kikumala n'olina okubaako ne background gy'oyigako ku byobufuzi
kati abasajja balubongo yabo bamanyi ebyobufuzi engeri bitambulamu bw'obagamba nti bagenda kusomesayo ka certificate ofune ka certificate of attendance ka myezi oba 6 kiba kikuyambako nga munnabyabufuzi okuyiga public speaking okujja katuuti noba ng'oyogera ebyobufuzi ng'oli noba nga bakubugumyako katono naye nga tisi osobola okunnyonnyola ensonga nga bweri okitegeera so kati awo wetuli naye katulabe lubongo anaaba agenzeeyo ku poliisi ajja tubulya poliisi naba byo kyeyagala njagala twogere ku right honorable speaker bigambibwa omwami ono werubaga RCC Anderson Robert Burora yazzeemu n'akwatibwa bamugye mu maka ge wali enajjeera oluvannyuma yakwatibwa ku bigambibwa mbu yagamba yalumirizaani yagamba abadde nga avola speaker ng'akosa emikutu gye gya internet n'agamba speaker Bulora yasooka n'alabikako mu kkooti ne bamuta ne bamuyimirira ensonga za Bulolo ezo nzibu era omanyi ebintu ebibanga biri mu kkooti ebiseera ebisinga birina biwaako nnyo ndowooza just kyogerako nga bwe kiri naye ng'ekyamukwasizza kugamba mbu sipiika ali enguzi era emabegako awo twamulaba ng'akubye amatishaati nga kuliko entambula za sipiika n'engeri gy'akozesaamu ssente oba mu mwezi gumu nga ziraga nti kumbe biliyoni na biliyoni okitegeera so ndoza sipiika naye kyamuluma mu Kongo omuntu kubanga sipiika sente zakozesa zibeera ziyisiddwa mu palamenti mu bukiiko obw'enjawulo tazikwata nti oba akutte agenze mu ggwanika lya gavumenti n'ayolayo ekisaawo n'agenda n'aspendinga sente zakozesa zibeera mu mateeka so ensonga za Bulora katulinde wa gye zinaggwera naye tumusabire akumata kumira mpera tutwagala kuberekereza naye nga temwerabira bannaffe aba Victoria School of Beauty bannaffe aba Sheehan Standard Day and Boarding Primary School bannaffe ate munaffe wa Skype ntomuyiseewo agenda kuyisaawo muganda waffe wa Skype Pozzi nane Seeka wange Seeka Shirafu asomera abantu Dduwa gendayo mukali wange asomere ku Dduwa gwalina ebizibu eby'enjawulo genda kusomere ku Dduwa enamba y'essimu yeyo gyolaba ku screen 070M373711 genda kusomere ku Dduwa tugenda kusigala kyekimu kale akumata kumira mpeera nze Jamalu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina sipa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli tusangibwa ku Hoima Road ennamuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House a home away from home. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako, oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa. Munsinga Canada, America, German, Netherlands, n'endala nyingi. Ategwe visa yalema. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa. N'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel. Ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square Kampala Road Level 4 Room 1 okumanya ebisingawo tukubireko